People power ndabi omwana omuwala ngali awo mukwano gwange atuya na zikala abawuza kimu mu wuje abambi mu wuje tatufaako eyembeera nkutegeeza mukwano gwange tuli wali eri Komamboga Kawempe nalukola gyayina okubanga bw'atya kubalala esemberayo ddala era ekiwandiiko kya mwami Kyagulanyi Center kyafulumiza okusobola okubanga lwakiri basaasanya message eri bannakawempe nti mbadde mutusuubira mu bwayise 1 naye kati abagagga batugobyeyo mujje wamma tugende ene ewaffe Komamboga omugagga kubakosa agambo ganene kale nze ganzibuwalira okwatula kubanga omusajja yagambye naye ate mu luzungu nsobola okubyogera kuba sinze nabiwandiise. The criminal regime has blocked our planned last rally bwayise 1. Gavumenti y'ekitiibwa ennyo esobodde okubanga bw'eti esalawo okulemesa olukuŋŋaana lwaffe olusembayo ebwayise 1 kati eriyo abayeebabuza kale wasomerawa bwe batyo babivuunula kati gwe criminal regime okiyita otya gavumenti y'ekitiibwa ennyo balabe kakati sebo batugambye biri ku biga bya mwami Kyagulanyi mbu sebo otugenda kubanga tuli mu kkubo mbu dictator Museveni nti owekitiibwa Museveni omwagala w'abangi wagenda okuyitira ekyo nno nga kitegeeza nti nuupu mu bufunze tekkirizibwa kubanga bwetyo emalaga kubalaalezaayo mu miruka gyonna egya Kawempe North batugambye sebo mutugende Komamboga mbu nalukola gyayina okubeera naye ffe tugamba in order to give them the not to give them the excuse of beating, abducting or killing our people, we are going back to Komamboga grounds. Naffe mu kusalawo obutabawa kaaganya konna kufuuka kyekwaso batuttira abaana bawamba abaana katukirize tugende Komamboga n'olwekyo mbakunze essaawa zibeere 8 naye 8 tegufuusa 8 essaawa 8 nkugambye tezifuusa 8 bugenzo okutuuka ssaawa mukwano gwange nkugambye 8:45 nga rale weyina okubeera abafotosoodya abatonotono nga mbalengera gye bali naye abalala nga bali eri mu kkubo abamu gaabadde badduse wakati mu kubuuza mwana obusajja bukyaliwo waliwo n'avuze ekimotoka kirukululana n'asooka n'akiteekaawo nnyini rale weyina okubeera yadde oluvannyuma abatonzeewo embeera kyo nekisobola okubanga bwekityo mukwano gwange kijjibwawo kakati awo tuli Komamboga jjukira nkugambye nti tuli mu lunaku olusemberayo ddala olw'okuperereza abalonzi tulondaani nalukola tulondaani Ajati Farida tulondaani Alex ani kakati njagala nkubuulire bwe tuddako ewa mwami Museveni gy'alina okubeera wali eri e Kawempe Mbogo jo nabadde nkubidde ku kyama wano nti abasajja babadde balangirira era nga bategeeza abantu nti mwami Museveni agenda kubeera Kawempe ku ttano naye nenkubulira ebyabaddewo awo discussion eyabaddewo naye nkugamba baagala kikyusa bamuleete Kawempe Mbogo nga bagamba akayaye we kabaddewo tulina naffe okukalagira kye bayita amaanyi kati katugende ekifo kye basizewo ne bagamba kye tuba tuddamu akayaye kye kabaddemu reported this page wuliriza akati munnange nga basalawo okujja Kawempe Mbogo naye Kawempe Mbogo we basazeewo kubanga bajja bannakitundu olunaku olwaleero ebyaddala bakeeredde ku bunkenke bw'amaanyi abakyala abamu balemeredde okubanga bagenda ne mbutale okugulira abaana ekyokulya ne bagamba lwakiri tujja kubanga tuyengawo amazzi leka kale tugende n'ekyo oba banywera amazzi kabanywa amazzi abasajja nti nga buli kanyumero konna kabaddemu mamba ngambe mamba ekitali kyennyanja wabula mamba kiri kye tuvuga obuvuzi mukwano gwange ekitwalaganya abayaaye kankubuulire essaawa zagenza okkoona 10:50 kale nga tuwulira ebidongo bivuga nituga nti kwabaddeko Maddox Sematimba nga ze nnyimba ze tuwulira ne tugamba muyaaye ekyono avuga ebimotoka by'ebivulu ekiri amatumbi g'obudde budde bwakiro ssaawa 10:05 obudde nga bunaakya abamu nga bali mu ddaafu ne bikuba paka zabaddeawo nga 11:25 kati obwongo kwe kujjukira nti hozi bano abagagga bagambye nti bajja wano nga babikedde kumbe babiwummuza abasiraamu basooke bamala okwaziina ne Salatu Subuhi kakati bino bye tukeerakeera nga wobimanyi mwezi gwa Ramadhan tukeera ssaawa 10 kutendereza ku Mungu n'ogamba nja kwebaka luvannyuma lwa Salatu Subuhi ssaawa zigenda okuwera 1:5 ebyaddala nga waliwo abadde yeebakiriza n'agugumuka ng'agamba Musisi agenda kusuula ennyumba ekituufu ng'amaloboozi gooleka Musisi omanyi kye bayita Musisi afikweke kumbe abagagga nga bali mu kisaawe eky'e Kawempe Mbogo oba nga bakola biki
ndooza baleese biguledo obanga binyiga biki mungu yasinga okumanya ti munnange nange mbandi awo ndi mujange mundeeyo kakati oli ajja ŋŋamba ti owaayi waliwo abakwagala naye bajaasi tulaba waliwo n'ekintu tetukimanyi kinene kunze kitya konze owaayi abakwagala bajaasi ate balina ekintu kinene tetukimanyi konze bano abayaaye babagambye nti wano ewakyagulanyi konze nedda mwana wange kamala okutunuulira kamera kati okuddaku bwe nti mu kamera mpita eyabiŋŋambye osooka ojjombula ekintu kiwano ky'ogamba alaba mamba bambi kyayise ekintu ekinene ne mugamba egyo bayite mamba abanjagala be baluwa ne mbalaba mu yunifoomu ne mmanya SFC konze ayabas katukkirire nga tetufuluma bino kati nkuwa mboozi etali nnyumize ngenda kufuluma bwe nti tofu ndaba abasajja era saabatidde kubanga nabategedde tusaba kutuwa ku butebe mukama waffe konze